Bwetwogera kati omukulu Yoweri Kaguta Museveni ate avudde mu mbeera bw'atyo n'awummuza mutabani we ono Kawukonkona ku bwa CID bwe yabadde yamuwa okuba nga yakulira amagye aga ku ttaka. Kino kigambibwa nti Mwai Muhoozi agenze mu maaso n'okwonoona ekitiibwa ky'abajjeno be yasangawo nga batambula era ng'emirimu gy'eggwanga bagitambuza bulungi. Wabula obwamukwasa ku buyinza yagamba nti nno kaweddemu, maama nfunye, maama nzeera muwoozi waabwe, nze buli kimu, nze kamala byonna, era bw'atyo akomekkereza nga asudde kitaawe mu buzibu obw'enjawulo. Era baganda bange, mikwano gyange, twongera obajjukiza n'obategeeza kino tekitwewuunyisa ffe abamu tubadde tukimanyi nti era ono talisobola, nti ono talimalako, era ono talina buyinza ate era nga n'entegeera ye bannayuganda tubadde tugiraba. Bw'atyo Mwai Museveni abitundetundemu n'alaba ng'omukulu azzabuza ggwanga mabega n'asalawo amuggyeko obuyinza bwonna. Katusabe nti nga bw'akyogedde akikole, aleme kuwuddiisa bantu kubanga bano bayinza okulekawo statement n'ejja naye nga munnange bali mu mbeera ya kuwuddiisa bannayuganda. Naye tunaaba batuufu nnyo ng'enkyukakyuka ekoleddwa kubanga y'ono omukulu ekibadde kigendererwa kye kuswaza kitiibwa kya bannamagye abamu kye bakoleredde ebbanga ery'amaanyi ye nga takiwadde ekitiibwa. Twongera obajjukiza bamikwano bataata nti essaawa yeno entuufu munnayuganda gy'olina okuyimukiramu ne weerwanako, gy'olina okuyimukiramu n'obaako ekyenjawulo ky'okola ku lw'eggwanga lyaffe okutambula n'okubeera ekyenjawulo. Tunaaba basimu nga ebirowoozo byaffe n'empuliziganya yaffe ate egenda mu maaso. Guno gwe musango kubanga omusana guzze mu nsi, abantu ne baagala enzikiza okukira omusana. Omusana gwajja mu myaka gy'enkaaga nga guli mu Beni Kiwanuka ne mulondawo ekizikiza ekyali mu Obote. Guno gwe musango ogumaze obbasinga kubanga omusana guzze mu nsi abantu ne mulondawo ekizikiza. Mu myaka gy'ekinaana omusana ne gujjira mu musajja gwe bayita Kayiira, alina n'emmundu, alina biki, alina n'amagye, ne mugaana ekitangala ne mugenda n'ekizikiza ki Museveni. Byonna byabakoze, abafugidde mu nzikiza, mwalondawo nzikiza, buli byabakoze byonna bya nzikiza, n'abattira mu nzikiza, n'abatemulira mu nzikiza, n'abajjako ennyanja mu nzikiza, nga mugamba mbu naatereeza ggwanga. Muyinza mutya okuŋŋamba naye bannayuganda, kansooke mbuuze bannayuganda okujjako nga mwagala nzije njokye Uganda yonna ngikumeko omuliro njokye. Tusobola tutya okubanga mu by'obulimi tetufuna ssente? Ng'oyagala ssente zo ziffe ziteeke mu kulima, ng'oyagala ssente zo ziffe ziteeke mu nnyanja ng'ogenze kuvuba, ng'oyagala ssente zo ziffe ziteeke mu kulunda. Olumala okulunda nga bateekawo kalantiini ng'ente bagigula emitwalo 3, oyina okutunda ente 6 oweerere omwana. Kaakati katuweerera abaana basome kubanga essente ziri mu kusoma. Kati leero bonna abavuga bodaboda balina zi doctorate. E Uganda kikyoteekamu ssente ne zidda. Abayivu bakaaba, ababoda bakaaba, abasuubuzi bakaaba, baani bakaaba. E Uganda bw'oba olina ssente oziteekawa? Njagala nkubuuza wano gwe munnayuganda, bw'oba olina ssente oziteekawa? Nkuwadde obukadde 10 kati bwantandikwa tonkubira n'obunsaba. Kati mbukuwadde obulina olwedde, kati obulina obuteekawa. Tosobola kutandika dduuka, tosobola kutandika bizinensi yonna egwirawo nga tonnabana, egwirawo. Tosobola kuteeka mu nnimiro. Nnyina maama wange gwe nali nnima naye wano, okusolya ngamba nangamba mwana wange ebyokulima tubiveeko, mwana wange nensonyiwa ebyokulima tubiveeko tusigaze emirembe kuba ogenda kunkyawa. Buli lwoteeka bw'osima ebinnya osooka n'obiteekamu ekigimusa. Kati bw'oba oteekamu empeke osuulamu gundi empeke 3 n'osuulamu n'ebigimusa 6, awo n'ozibawo naye nga watadde mudda. Simanyi ate n'ofuuyira ate n'okola otya. Ogenda okutuuka okukungula nga kasooli yenna kikongolero. Tekuliiko mpeke, kuliko empeke 7. Gavumenti poliisi. Ensuku n'azikutula emmwanyi
kubanga omusana guzze mu nsi abantu ne mulondawo ekizikiza mu myaka gy'ekinaana omusana ne gujjira mu musajja gwe bayita Kayiira alina n'emmundu alina biki alina n'amagye ne mugaana ekitangala ne mugenda n'ekizikiza ki Museveni byonna byabakoze abafugidde mu nzikiza mwalondawo nzikiza buli byabakoze byonna bya nzikiza n'abattira mu nzikiza n'abatemulira mu nzikiza n'abajjako ennyanja mu nzikiza nga mugamba mbu naatereeza ggwanga muyinza mutya okuŋŋamba naye bannayuganda kansooke mbuuze bannayuganda okujjako nga mwagala nzije njokye Uganda yonna ngikumeko omuliro njokye tusobola tutya okubanga mu byobulimi tetufuna ssente ng'oyagala ssente zo zife ziteeke mu kulima ng'oyagala ssente zo zife ziteeke mu nnyanja ng'ogenze kuvuba ng'oyagala ssente zo zife ziteeke mu kulunda olumala okulunda nga bateekawo kalantiini ng'ente bagigula emitwalo 3 oyina okutunda ente 6 oweerere omwana kaakati katuweerera abaana basome kubanga sente ziri mu kusoma kati leero bonna abavuga bodaboda balina zi doctorate e Uganda kikyoteekamu sente ne zidda abayivu bakaaba ababoda bakaaba abasuubuzi bakaaba baani bakaaba e Uganda bw'oba olina sente oziteekawa njagala nkubuuza wano gwe munnayuganda bw'oba olina sente oziteekawa nkuwadde obukadde 10 kati bwantandikwa tonkubira n'obunsaba kati mbukuwadde obulina olwedde kati obulina obuteekawa tosobola kutandika dduuka tosobola kutandika bizinensi yonna egwirawo nga tonnabana nga egwirawo tosobola kuteeka mu nnimiro nnyina maama wange bwe nali nnima naye wano okusolyanga manangamba mwana wange ebyokulima tubiveeko mwana wange nensonyiwa ebyokulima tubiveeko tusigaze emirembe kuba ogenda kunkyawa buli lwoteka bw'osima ebinnya osooka n'obiteekamu ekigimusa kati bw'oba oteekamu empeke osuulamu empeke gundi empeke 3 n'osuulamu n'ebigimusa 6 awo n'ozibawo naye nga watadde mudda simanya ate n'ofuuyira ate n'okola otya ogenda okutuuka okukungula nga kasooli yenna kikongolero tekuliiko mpeke kuliko empeke 7 gavumenti poliisi ensuku n'azikutula emmwanyi yazitutte yatugambye bagenda gatta ebitongole byonna okukola cost cutting gavumenti esevinge ku ssente Ministry of Works ebadde ku buwumbi 17 kati eyagala 5 under cost cutting omusana gwajja ne mulondawo ekizikiza kati Katonda tagenda kutubalira biri ebyabaagaana omwana Beni Kiwanuka n'abaagaana omwana Kayiira n'omulembe gwaffe Mukama aguwadde omwana gumaze okutusinga tugende n'omwana gutusinge oba tugende n'omwana tufune obulamu obutaggwaawo vidiyo ewedde We are the Baganda. At one time previously, you said that make sure the Baganda don't get numbers. And the same person this week was mwakoze ne mugamba nti mugenda kujjawo bannansi abambala engoye zaabwe ez'obuwangwa mu parliament baleme kuzambala mu parliament bambala masuuti. Anita Among jara kubuuza
mu constitution ya Uganda ne mateka gafuga parliament kyambalo ki ekiri official kibalina okwambalya mu parliament nga kiri gazetted. Anita Amongi kyambalo ki mu constitution ya Uganda oba mateka gafuga parliament ekiri gazetted nga member parliament ndio kyambala. Let the world know what is the official output of all members of parliaments in Uganda. Tekiriyo. Esuuti si abana Uganda, esuuti y'abazungu. Banansi tulina engoye ezaffe ez'obuwangwa ze twambala. Era wa mentionings ogamba teba muntu ajja na boarding, teba na muntu ajja na kanzu mu parliament. Kino kyonna tukimanyi. Gye buvuddeko wagamba make sure Baganda don't get numbers nga batwalako emmwanyi. The same time ogambye nti mufuba okulaba mugenda kuwera okwambala nga abantu bajja mu gomesi na kina kanzu. Tumanyi ekigendera kyammwe mwagala kusaanya Buganda. Neffe tulina ekizibu kimu. We muleekaanira waffe Anita Amongi we muleekaanira waffe. Bagamba amazzi gakulukutira gye gaali gakulukutidde. Bobanga tosobola kutrustinga ngoye zibunansi enzaliro na kuzambala mu parliament. Gwe kenyino ganti ate abantu bagenda bakiza bambala amasuuti. You are in the wrong place and you are dealing with the wrong people. Why? We are all Africans and we are black. Isn't so? You as a speaker Anita Amongi, you are not supposed to be in that parliament. Because you came in that parliament when you were black and you breached. Now you're resembling someone from Guangzhou. Are you Chinese or you are an African? Anita Amongi, you're in the wrong place because you came to that parliament when you were black and you breached. Now you are a Chinese from Guangzhou. So if you are chasing Ugandans or MPs from that parliament, from dressing traditional wear, traditional clothes, that means you are safe. You're not supposed to be in that parliament because you're Chinese right now. You are from Guangzhou. That parliament is meant for black people. Those are Ugandans, not you. You came in that parliament when you were black. Right now you were Chinese. So you breached after getting money. So you are in the wrong place with the wrong people. You understand? Bobo baganda abantu kwambala engoye zaffe ziri traditional. Bambala amasuuti. Yes. Nawe kenyini oli mu kifo kikyamu. Parliament y'abaddugavu. Goli mu China over Guangzhou tetukyakumanya oba gwani. So oli mu kifo kikyamu kitegedde nyabo. So go slow. Ekyo tukitegedde. Kati buno group bw'owasayininze bujje bukole diversion. Bana Uganda naddala baganda otwava mu diversion. Kati comedy twamutegera gwe mukola. Twamutegera comedy gwe mukola. Osindise zino embata zaneti. Kati njagala mbakole forensics katono nnyo. Forensics katono nnyo tatugenda kuwaawa. One. Mbagambye bu group buno busponsoringidwa Anita Amongi n'empuuga. Kati ekigambo kibayita copy and paste kyebakozesezza. Bobo yagala kola political party tebeera related oba tebeera nga eri efaananyiriza ko yo party gye mugamba nti ate teyina maanyi. No, oyina kukola ekintu nga totally different from others. But when you do copy and paste, kitegeeza nti you are fighting something which you think that you say that it is no longer powerful, it is weak. Why do you create something which looks like that one? Ukitegedde kati gwa create nze kano ka RPPF n'empuugawo nga ka create nze ligoye eryeru kataddeko enkofiira emmyufu mbuzaabuza abantu kaakana abantu katategedde wulya kaakano obala kati bwetugera mu forensics mbasomeseza nnyo ekintu kyetuyita body language, face expression, entunula okwogera kwa face, body language lwe lulimi lw'omubiri. Njagala owulirize buli muntu aliwaawo
tali sure nti bali mu kifo ekituufu era tali sure nti ekintu kye bakola kituufu. Atandisiza abantu bano okuyimba ate amagamba gaatula abantu banaddamu n'abantu bonna bali mu kifo bonna tebali sure nti bakola kituufu. Kye mbagambye nti basasule okuliyetinga diversion kankabadde bulungi nnyo. One, tunula fresh expression, laba. Ba, laba. Benga. Bonate. Benga. No, kati. Njagala otunulira yeyita president agenda kusoosa kigalo mu maaso nkola forensics. Njagala otunulira yeyita president asooseza kigalo mu maaso nze ndi mu forensics wati tugenda jjira okuba na information nyingi kuba nawo wali wengendo teresi mwana omukyala gwe nagamba okukolera gwe nali njagala okuyamba ku lwokusatu nesimuyamba. Njagala osooka ne body language face expression otunulira gesture omwami ono asooseza kigalo mu maaso ne yeerabira nti NRM awo video ngendo gikomyanzanya kali aka president akokakola mu forensics tunulira ekigalo. Kakazeyo aha bako kati wali wajja wali linda kola baawo kigalo oye president yes yeah. Batolake mwanyi the same time ogambye nti mufubo okulaba emugenda kuwera okwambala nga abantu bajja mu gomesi na kina kanzu tumanyi ekigendera kyammwe mwagala kusaanya Buganda nefe tulina ekizibu kimu we muleekaanira waffe Anita Amongi we muleekaanira waffe bagamba amazzi gakulukutira gye gaali gakulukutidde bobanga tosobola kutrustinga ngoye zibunansi enzaliro na kuzambala mu parliament gwe kenyino ganti ate abantu bagenda bakiza bambala amasuuti. You are in the wrong place and you are dealing with the wrong people. Why? We are all Africans and we are black. Isn't so? You as Speaker Anita Amongi, you are not supposed to be in that parliament. Because you came in that parliament when you were black and you breached. Now you're resembling someone from Guangzhou. Are you Chinese or you are an African? Anita Amongi, you're in the wrong place because you came that parliament when you were black and you breached. Now you are a Chinese from Guangzhou. So if you are chasing Ugandans or MPs from that parliament, from dressing traditional way, traditional clothes, that means you are safe. You're not supposed to be in that parliament because you are Chinese right now. You are from Guangzhou. That parliament is made for black people. Those are Ugandans, not you. You came in that parliament when you were black. Right now you are Chinese. So you breached after getting money. So you are in the wrong place with the wrong people. You understand? Bobo gana abantu kwambala engoye zaffe ziri traditional. Bambala amasuuti. Yes. Nawe kenyini mu kifo kikyamu. Parliament yabaddugavu. Goli mu China over Gwanju tetukyakumanya oba gwani. So oli mu kifo kikyamu kitegedde nyabo. So go slow. Ekyo tukitegedde. Kati buno group bo signinze bujje bukole diversion. Bana Uganda naddala baganda otwava mu diversion. Kati comedy twamutegera gwe mukola. Twamutegera comedy gwe mukola. Osindi senzi ne mbata zaneti. Kati njagala mbakole forensics katono nnyo. Forensics katono nnyo tetugenda kuwaawa. One. Mbagambye bu group buno busponsoringidwa Anita Amongi n'empuuga. Kati ekigambo kye bayita copy and paste kye baakozesezza. Bobo yagala kola political party tebeera related oba tebeera nga eri efaananyiza ko yo party gye mugamba nti ate teyina maanyi no oyina kola ekintu nga kiri totally different from others but when you do copy and paste kitegeeza nti you are fighting something which you think that you say that it is no longer powerful, it is weak. Why do you create something which looks like that one? Okitegedde kati gwa create nze kano ka RPPF n'empuugawo nga kakuliyetinze ebigoye ebyeru kataddeko enkofiira emmyufu mbuzaabuza abantu kaakana abantu katategedde wulira kaakano
obalaba kati bwe tugera mu forensics mbasomeseza nnyo ekintu kyetuyita body language face expression entunula okwogera kwa face body language lwe lulimi lw'omubiri njagala owulirize buli muntu aliwaawo tali shuwa nti bali mu kifo ekituufu era tali shuwa nti ekintu kye bakola kituufu atandisiza abantu bano okuyimba ate amagamaga atunula abantu banaddamu n'abantu bonna bali mu kifo bonna tebali shuwa nti bakola kituufu kyembagambye nti basasule okuliyetinga diversion kankabadde bulungi nnyo one tunula face expression laba ba laba benga no kati njagala otunulira yeyita president agenda kusoosa kigalo mu maaso nkola forensics njagala otunulira yeyita president asooseza kigalo mu maaso nze ndi mu forensics watugenda jula okuba na information nyingi kuba nawo wali wengendo telesimu wala mukyala gwe nagamba okukolera gwe nali njagala okuyamba ku lwokusatu nesimu yamba njagala osooka ne body language face expression otunulira gesture omwami ono asooseza kigalo mu maaso ne yeerabira nti NRM awo video ngendo gikomyanzanya kali aka president akokakola mu forensics tunulira ekigalo kankazeyo vakoyo kati wali wajja wali linda kola baawe kigalo oyo president yeah